Akatambi kolabaako maama yeebaka ne mukoddomi we. Omukyala oyo gulaba mu katambi ali ku bba wa muwala we gwe yeebaka naye era omukoddomi yawasa maama wa mukyala we n'okumupangisiriza yamupangirisiza ennyumba naye bannange abo tebakyata na buko. Kati maama omulamba muwala we alina omusajja we yeebaka naye, gwe maama ofuna otya appetite ekkakkana ku mukoddomi wo muka muwala wo n'olyoka naawe otandika okwebaka naye n'omuganza. Ekisinga okwewuunyisa nti omukoddomi ne nazaala we beeyagala ebyaddala era omukoddomi laavu yagiteeka ku leve endala n'akwata ekkubo n'agenda n'apangisiriza nazaala we ennyumba n'amuteekamu. Omukoddomi bw'ava eno ewa mukyala we omuwala ng'ate enkeera ajja asula ewa maama w'omuwala. Kati bonna abalimu abatabaala butabaazi bw'ati, alya maama alya n'omwana. Muwala we yabitegedde nti maama ne bbaawe beeyagala, n'atindigga olugendo agendeyo abeesangire, era asanze maama mu nnyumba gye baakamupangisiriza nga maama ali mu kukuma na ssigiri agenda kufumba. N'amugamba, maama okimanyi bulungi nnyo nti bba wange neebaka naye, kyokka ate naawe nga nazaala naawe ne weebaka ne mukoddomi wo. Mazima ddala maama olaba ekyo kyekiri. Maama nga atunula butunuza ngaazi agamba ke kamanyi kaŋŋamba biki ye nno kano. Maama akyali muwala muto. Maama akyali muwala muto, myaka 35 awo. Tannaba kuba nti ate akutuka nnyo, alabira ddala akyasobola okubeera mu bigere bya muwala we. Muwala we waalya ne maama asobola okulyawo. Naye nze mbuuza, ebintu by'obuko bino bikyaliyo abantu bye baatyanga edda oba kubanga sijja kulimba omulembe guno ebintu bingi bibadibizza. Ebintu babidibizza. Abantu tebakyatya buko, abantu tebakyatiirako ddala buko, abantu tebakyaziza. Omukoddomi awasa nazaala we. Oh my goodness. Muwala we amwesangiddeyo kennyini, teri byakwegaana mbw ate amwesangiddeyo kennyini. Kankutuuseeko vidiyo eno ogyerabireko owulire n'omuwala byagambye maama we. Vidiyo nkusaba ogimpereka like, tambule tuke ku buli muntu vidiyo yiiyo. Abeeno zeebaleko maama. Wano we wasaalongo. Kale wano kale kimala. Ate okimanyi bulungi nti oli bbange era neebaka naye ate still najja ne yeebaka naye kuba mwenna mwakikonfaaminga ewaka. Era nga naawe okimanyi okuba agenda okuva ku mbuga ng'okimanyi. Kimala. Bannange, omukyala ono alabikira wano ssaawa zino, oyo maama wange mulamba. Maama wange mulamba, wenjogera ku kintu maama wange era abasinga mwenna mukitegeera maama. Naye mbadde nga nfuna okwemulugunya nga omukyala oyo gwe mulaba maama wange ng'ayagala mukoddomi we bba wange. Era paka bwe natuuse ku nsonga ne mulinnyalinnya era ne musanga ewaka ewa mukoddomi we bw'agenze kufumba. Naye nga maama akimanyi nti oli mukoddomi we, bba wa muwala we, era abeera naye ewaka, mbeera naye ewaka. Kyansonyi nnyo okulaba ng'omuntu omukulu oyo mazima ddala gw'owa atuuka okuzaala omuntu agenda mu myaka 20
ate n'ogenda ne weeyambulira mukodomi wo. Abasajja gye buva ne budda ne bw'osanga omwene ne bw'osanga ani bwe batyo. Naye ggwe ng'omuntu entegeerayo ogisanze otya? Kitukubye nnyo ensonyi ne mu famire mwonna lwakuba nti nze ndi mwana muto ate onooyogera ki? Oli mwana. Naye nga kyewuunyisa maama wange oyo. Kyewuunyisa bantu mwe bulijjo mbiwulira ku TV, bulijjo mbiwulira mu bbaluwa, naye leero nkyerabiddeko n'agange maama owange. Abamumanyi yeeyita Jane. Bangi mumumanyi yeeyita Jane. Naye kino nkikoze okumuteeka vidiyo lwa nsonga olaba yagenza okukikola kitegeeza taswala. N'abalala mwerabireko nti ebintu bino gye biri era bya ddala banyaza era babikola. Kitegeeza taswala. N'abalala mulabeko gye muli eyo. Omuntu w'otambula olina otambula step ku nsi kuno. Naye kaakati maama wange ono mwe muba nga mmwe nga ggwe owuliriza ggwe oli eyo nga bwe musanze okolawo ki? Kuba nze musanze ne mukwata vidiyo ne mpita ewaka ne mukwata vidiyo. Mwe nga mmwe eyo okolawo ki? Ebintu bino gye biri bya ddala naye neewuunyiza ate nga bisesa. Maama omulamba atali wa mwana omu, atali wa baana babiri. Kakati guno gwo omulembe we gutuuse, omulembe gwafuuse gwa kimafiya, omulembe kati gwa kipenda nalo, omulembe gwa kipenda nalo. Bamaama tebakyagala kumanya bannazaala, tebakyagala kumanya. Essaawa zino jjukira abantu abasinga obungi bazaala baana bato. Guno omulembe abantu bazaala baana bato. Omuntu asobola okufuuka jjajja ku myaka 30 n'aba nga azzukuzza. Abaana bazaala bakyali bato, bajjajja omuntu afuuka jjajja nga naye tanaba na kuweza myaka 4 n'afuuka jjajja. Katugeze osobola okufuna omwana ng'olina emyaka nga 15 17, ogenda okuweza emyaka 3 oba 28 nga muwalawo aliibwa. Okitegeera, muwalawo asobola okufunirawo olubuto. Olaba w'ofuuka jjajja ng'okyalina muwala muto. Kati ekiviiramu bamaama bano okutandika okulya ne bawala baabwe, kubanga nabo baba bakyalabikako. Kati njagala otunuulire maama ono Nazaala alaga nti akyalinamuko ku mbavu. Emyaka gy'alina tannaba kukaddiwa nnyo. Alinza obba ng'alabika na bulungi n'okusinga ku muwala we. Nze ngamba ekyo kireetedde bannazaala bano okwagala bakoddomi baabwe. Ekisookera ddala mu Buganda ebintu bingi nnyo akati abantu bye badde bizza. Wano mu Buganda abantu tebakyaziza. Edda abantu baatyanga obuko, era nga Nazaalawo bw'akyala mu makaago nga tomusembera na kumusemberera, ng'otuula eri naye n'atuula eno. Okitegeera, kubanga omukoddomi talina kuliraana Nazaala we, ayinza okumusiiga obuko. Naye Nazzi kuno ebintu kati bikyuse. Bannazaala balya abako balya bannazaala baabwe. Nkugambye oyinza n'okusanga abaana abooluganda nga nabo bali mu kwedongoda beekuba kisododo. Abooluganda nga bazaalibwa maama ne taata, mubiwulidde bingi nnyo nga abooluganda beerya, bo mubawulira. Kati saa zino ne bannayuganda baagala kufuuka Bawalabu. Omwalabu ye muntu asobola okukakana ku sisita we n'alyoka amukuba amapeesa zinajjolo zonna nga tayagala kumanya oba maama y'omu bataata y'omu, naye bo ne beekola. Kati muganda wange ekiri e Uganda bwe kityo bwe kiri. Kati ono maama yagenda n'ayingirira obufumbo bwa muwala we, n'aganza bba wa muwala we gwe twandiyise mukoddomi we,
bwe yamuganza omukoddomi kye yakola yakwata nazaala we maama wa muwala we maama wa mukyala we n'amupangisiriza omuzigo n'amuteeka eyo nti bw'aba amwetaaga gy'asobola okukola ki okumusanga amangu. Era bwe yamupangisiriza akayumba mukyala we yamanya n'amanya nti bbaawe yeyagala ne maama we. Olwaleero agambye wange kanti ndige ŋŋendeyo neekakasirize. Mu butuufu agenza okutuuka nga ddala kituufu bbaawe nga ddala kituufu bbaawe ali ku maama we gw'alya, era maama amusanzeyo ng'ali mu kutegekana sigiri kutandika kufumba. Oyo gwe mulaba mu katambi ye maama azaala omuwala akutte vidiyo eno. Maama taswadde tatidde, yeewuunyiza bwewuunya muwala we okumusanga. Naye omwana amubuuzizza ne maama okimanyi bulungi nnyo nti oli bba wange neebaka naye, kyokka ate naawe n'akwebakako. Bannange tuli ku ki? What's going on? Okisaaga Uganda. Kale CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu, ate natweyongako ogenda maaso n'okuba nti ate osubscribinga, osobola okuba nti ate tosubwa buli video gye mba nkutereddeyo. Kyolina okukola ekintu kimu okusubscribinga ng'okona mu kapesa ka subscribe omaliriza kona mu akadde ako kajje mu personalize okateeke mu all, tebwenteekayo video gw'osooka okugifuna. So mbaagala nnyo, Mukama Katonda bankuumire, ndowooza tusisinkane olunaku olw'enkya. Yes, inshallah nga Mukama Katonda asazeewo. Otherwise mbaagaliza olunaku olulungi n'emirimu ebirungi, mubeere bulungi, mweraba. Stay blessed, peace and love.